Mu kwogera kwe ng'akwasibwa ofiisi olwaleero, Beatrice Anywar yeebazizza Pulezidenti Museveni okumuwa omukisa okuweereza eggwanga mu minisitule y'ebyobutonde bw'ensi gy'asinga okwagala. Ebya by'obutonde si bipya nnyo mu bulamu bwange, ky'ekintu ekimu ekibadde nga kindi ku mutima gwange. Anywar ng'akyali ku ludda oluvuganya gavumenti yayatiikirira nnyo mu mwaka gwa 2011 bwe yali omu ku baakulemberamu okwekalakaasa nga bawakanya okuwaayo mabira eri bamusigansimbi omwava n'okumukazaako eri amaama mabira. Kati agamba oluvannyuma lw'ebibira okusaanyizibwawo ayagala wabeewo enkola ewaliriza buli maka, amasinzizo n'amasomero mu ggwanga okubaako omuwendo gw'emiti gwe basimba. Buli azimba amaka mu pulaani mubeeremu okuzimba omuti oba ebiri. Buli masomero gabeereko emiti, buli amasinzizo gabeereko emiti. Buli mwaka nga tulina tageti nga bwe tulina kiki kye tugenda nga tukendeezaako nga tusimba miti. Anywar ne banne bakkaanyiza nti engeri yokka ey'okutaasa emiti oba obutonde okutwaliza awamu kwe kwogerezeganya n'ebitongole bya gavumenti ebirala okuggya omusolo ku bikozesebwa mu kufumba nga gaasi abantu babe nga beewala okukozesa enku. Mulaba amataba gafuuse amataba, abantu bafiiriddwa ebyabwe lwa nkyukakyuka y'obudde. Kiki kye tulina okukola mangu? Ono era alaze obwennyamivu ku ngeri entobazzi gye zisaanyizibwawo nategeeza nga bw'agenda okwogerezeganya ne minisitule y'ebyettaka ku nsonga eno. Aba Ministry of Lands titles bazze nga bagaba mu ntobazzi n'abantu bennyini abeegwanyiza entobazzi ate nga kitwala ssente nnyingi nnyo okuzimba mu ntobazzi. So abantu abo nabo tulina okubakwata mpola mpola naye nga mukono gwa kyuma nagwo gulina okubeeramu. Oluvannyuma weereddwawo ofiisi mu butongole okuva ewa Minisita Mary Goretti Kitutu eyakyusibwa okudda mu minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga bw'omu ttaka.